ate wetwalisi wetuli tulina wetutuuse tusi ndine musaba kati atya n'okutya okubeera mu kitundu mu mayiro 10 okutulinaana agenda kutuuka ekiseera ng'atya okubeera mu ggwanga lyerimu naffe adduke. So today I want us to use this day to meditate, to reflect, to think about the reasons why we got into this struggle. Mulowooze lwaki twayingira mu bintu bino eby'obulabe, lwaki twewaayo era lwaki tukyagenda mu maaso. Why do we paint the walls with fallen comrades in the far past and in the recent past? This should be a day for us to think about this journey, which has been a journey for not only liberating our country, but to transform it into a country that we can be proud to call home. Tetwagala just kuguba bugobi Museveni, no. Twagala kukyusa ensi yaffe nga tukozesa ebyobugagga by'ensi yaffe ne ssente z'omwoyo w'omusolo ze tuwaffe kennyini tukyuse Uganda yaffe tugifuule Uganda eyagaza Uganda ne bakadama gye bajja okukomawo baleme kwagala kuddayo. That is a country that we want, ladies and gentlemen.